Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaneliza oli ku program The Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya ku Monday nga twagusedda every Monday mu studios ntulamu n'omukulu General Bijirwa Moses okubanga ate ava mu kibiina kya Common Man's Party. He's the SG of the party, so ensonga tuba tuzoogerera ddala n'omuntu omukukuutivu mu kibiina. Tugenda kuba nga tutunuulira ebintu nga bwe byatambuddeyo the weekend ate ne week ewedde okutwaliza awamu. Bannange bannabusoga njagala okubanga ate nnyolwa wamu nammwe kubanga nalaba nga mulaga obutali bumativu nga bakubye maama akadaaga akalulu era nalaba ba delegates abamu mu jinjaawo nga babaganya okulinnya mu takisi nga babagamba mutambule mwalidde mu maama olukwe naye nga bannange njagala era okubategeeza nti ebintu ebyokubanga mooring fencing positions ezimu olw'okuba you have the experience okoledde ekibiina nabyo era si birungi yadde
yadde nga bali mu kubikola tetwagala tutandike okunormalizing ebintu ebimu because they are being done and then we say birungi we shall say si birungi nyera nga bw'oba olinamu ensa ogamba sijja kikola because what they are doing isn't right. Naye mu studios omugenyi wange yatuuse dda njagala sooka atulamuseeko atubuulire embeera nga bw'eri mu Busoga oluvannyuma lw'okukuba maama akalulu. Nkwaniriza mukama. Mwasize mutya basebo ne bannyabo mwebale okubeerako okukeererako ku The Alternative. Nange ndi musanyufu okukomawo wano last week saasobola olwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga gye tuli ebusoga emirimu gitambula egy'ebyobufuzi njala okuleeta okulamusa okuva mu kibiina kye bayita Common Man's Party mwenkolanga Ssaabawandiisi oba Secretary General ate kyengenda okwesimbiramu ku kabonero ak'olusaniya. Ndi wa mukisa okuba nti nze Ssaabawandiisi waakyo twala omukisa guno okubiriza bakomredi bannange mwenna be tubadde nabo mu struggle naye nga temulina we mugwa kati. Kino ekibiina kibagobaganyiza kiri tekibalinamu bwesige otandikiddewo okutekinga advantage olw'embeera eriwo okubiriza mwenna ababadde mu NRM okuva ddala waggulu paka wansi nti basebo ne bannyabo mujje tukole. Nze musajja wammwe Bigirwa Moses mumanyi bulungi nnyo mujje mbakonereko sitampu emundu eseke. Gwe obijja wambu ebyabajje mu kibiina kiri tebisobola kubajja. Nkyabuuza ssebo. Kale genda maaso obuuze. Ebinaakanya ebyo ebibuuzo byo bitereke. Nkubiriza bannange mwenna mwanguweeko basebo ne bannyabo. Local government enkya nomination zitandika. Mujje between olwaleero n'enkya n'olwokusatu mujje tubakonereko mugende mwewandiise. Temwesimba we independent. Teyina makulu. Wano wetutuuse kati independent okujjako ng'oli mugagga nnyo n'olyoka owaguza n'olyoka okola statement n'olyoka obeera recognized but the best way now is to have any political formation gyashetinga nayo. In the circumstance nze ndowooza nti Common Man's Party is the best option ku bantu mwenna abali disgruntled batandika obutandisi ebyobufuzi mujje tutambulize wamu tusobole naffe okubanja ebyaffe mu politics wa Uganda. Okay, away from ebigenda maaso nga tonaba kuleeta ekyo iyi ng'onaabuuza nnyo nedda nikambuuze katono nsaasira abantu beeka muri municipality mwafiiriddwa okufiira okwo tekuggwaayo era jjo twaziise basatu ku Lwomukaaga twaziika basatu actually bana banemera nawo time yannema okubanga otambula ku nnyimbe zonna. Yes, so mbasaasira abafiiriddwa mu nnaku zino zonna okuva ku Lwokusatu last week tuziika buziisi. So mbasaasira era nsaba Mukama Katonda abagumye. Ate n'abakyala waliwo groups by'abakyala bingi ewaffe eyo. Eno sibiraba awali society yonna ekulaakulanye tobisanga but society yaffe ekyali no wait mbadde manyi nti ezo associations ziyambako abantu okulaakulana bubonero bwa bwavu toyinza bisanga mu society erinnye abantu bonna balina emirimu bafuna miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 7 nga tobazza mu kwegulira ki okyogedde n'onzijukiza eyagamba nti binombu banya tusevinga mu kibiina manya oba olina ekibiina kyosevingamu okyali mwavu nnyo weetaaga okukola ennyo kapeeya okiwulidde oyogedde ku bibiina by'abakyala ebisoga eyo bingi biyitirivu nnyo but era kabonero ka bwavu kubanga ogenda n'obalaba energy gye bataddemu kosi gye bataddemu okuyimirizaawo omukolo of course byonna babiteeka ku bajeti yaabwe sente ze bawadde memba afunye ku olwo ngate gwe ngaagenzeyo ng'omugenyi tezikumala lunaku mu operations zo naye nga ziyimirizaawo omukolo mulamba era walina gwe baziwadde n'amazina n'asanyuka. Yes, so olabira ddala nga Busoga tukyalina olutalo lw'okulwana olw'amaanyi nnyo. So mweyo embeera n'enkubiriza abantu mu Busoga basebo ne bannyabo
the reason why tuli mu eyo embeera it is because politics tali ku side yaffe era tetumuzanya bulungi mwa abatazanye politics bulungi so mutazanya bulungi politics taba ku side yo because politics buli wabeera ku side yo kubanga politics a controlling economy kitofu a controlling development yeah so wobeera mu control ya politics kitegeeza nti obeera mu control ya development so bannaffe abazanya obulungi politics waabwe olabira ddala nga bali ku advanced level era batambula so njagala okubiriza abantu mu Busoga mwenna nti basebo ne banyabo obudde kati bwe tulimu bwa kuzimba tuzimbe bupya byayise tuzimbe bupya tewali atwagala mwaka kitegeera anti kakati ife abamu twakirabadda that's why mbadde demonstrating ebintu bingi nnyo twakirabadda naye ng'abalala tebanakikola ki ate nga bebasinga obungi so kati ndowooza tugenda tuzibuka amaaso so mbadde ndeeta kulamusa kuva Busoga era lwakuba olamusizza nnyo emirimu gy'ekibiina gitambula gitya emirimu gy'ekibiina gitambula twatandika bannaffe batandise kitofu naye tugenze tulwana twafuna ofiisi bwe tumala okufuna ofiisi kati ne tutandika okunetworkinga okuteeka networks zaffe mu ggwanga ne mu nsi yonna ogwo mulimo tugukoze bulungi nnyo mu Western Uganda tukola bulungi era tufunyeyo ba candidates bangi abagenda okwesimbawo ku mitendera egy'enjawulo wano mu Central abantu bangi nnyo abatwegasseeko emabegaawo ne muri zino ennaku zetwakayingira yes batwegasseeko era tubakondeddeko sitampu bagenda kwewandiisa n'okuvuganyiza ku tiketi yaffe then ekirala tubadde akakiiko k'ebyokulonda kadde katuzoganya ate nga tuwulira nga waliwo unfairness mugisanzeewo ebadde eva mu empapula zaffe gye ziri ezokola changes ziri mu advanced stage gazeti zibeera bbiri zombi twazimalayo tewali ya rising objection ku application yaffe naye ng'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agenda mu maaso n'okuwugula abawagizi baffe nti nno buli dakiika aleetawo akagambo akalemesa tetunabamanya badde ku mukolo gwa niigiina naye nga facts eziri mu kakiiko ndala ekyo netukigumiikiriza netutambula netugenda netupiikinga forms nga kimanyidde ddala gwaffe twagukola netugumalayo egusigadde gwabwe era n'agamba fomu okusinziira zendabye bazigiddeyo kuki bazigiddeyo mulinnyo ekadde netugana omusajja ono atubeeredde ki eno wabweru batukuba bali kuba baffe abamu bagamba obubiina sijui wajjajja ate ekitongole kya jjajja nakyo kitutaddeko ki amaanyi ekigere netugamba which is which so ebyo byobufuzi bya Uganda bizibu Farida but njagala okutegeeza nti ensonga eyo egenda kuggwa tulowooza nti olwaleero egenda kuggwa oba enkya ekyo kizaamu amaanyi yes well ensonga nyingi ezigenze maaso in the past 1 week wotabeereddeewo munange banno bajja baba NRM ndowooza mugamba nti bali mu kubayisa si bulungi bafuna obukulembeze obujja obwaleetera okubanga ate basweepinga the old guards ne bayingizaamu ba misaayi mito ekyo nno kitegeeza new leadership era nga tujja kusuubira nti obukulembeze bugenda kubanga ate bukyuka mu kibiina kya NRM ekyasinga okola amawulire kwe kugamba nti ate engeri Maama Kadaga gye yawanisiganyamu ebigambo n'omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ate era mu bigambo byebyo tebaatya kumukuba kalulu era omukyala Speaker wa Parliament Anita Among n'amukuba akalulu kubanga ate munnange amyuka akulembera ekibiina kya NRM ku nsonga endala banno bajja bwaba NUP
ba results ezava mu kuvetinga mu bifo ebya road councillors ba LCs zavayo bulungi nnyo. Unfortunately abasinga si bamativu era nga abasinga bagamba bagenda kujja ku independent, abamu bayinza okuba nga ate bawakanya ababalangirirwa. Waliwo baate bwe nalabye ng'okale obawulirirako ennaku nti tebaweereddwa kaadi nenga munnange neeyo ebyo gye biri. Ate mu nsonga endala gye tugenda okuba nga twogerako y'ensonga eya deal eri wakati wa Uganda ne USA okuba nga ate abakulu mu America baleeta aba deportees okubaleeta wane ne Uganda, banono nga tebalina criminal record. Unfortunately the first deportee gwe baali meant okuba nga batuleetera bannayuganda bamukolako research ne bagamba alina criminal record, omusajja abadde nga mukomera Uganda. What is wrong? Naye nga ate njagala era okubategeeza nti ekitongole ekirabirira ababundabunda kyavayo ne kitegeeza nti balina nnyo ssente era ne bategeeza nti ku $16 ze babadde bawa buli refugee bazisaze ne baziza ku $5. Ekyo ne kitegeeza nti tetulina ekitongole tekirina ssente ate nga Uganda hostinga over 2 million refugees as we speak now. Aye nga ate mwe abawangalire Makindye, you also know nti kati Makindye bajja kuyitayo Eritrea because aba Eritrea bamazeewo Makindye. Ekyo no kikoseza abantu mu ngeri y'ebyokwebaka, ennyumba zagoyinga waggulu ate mu mmere n'emirimu oba toyina woyinza kusiza. So ensonga bwezityo bwe zigenda okuba nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Tujja kuba nga ate tusooka n'ekyasinga okwata bannayuganda omugamba oba omubabiro okuba nga ate Mama Kadaga agamba nze ndeeta Busoga block and the president is saying don't involve my people of Busoga in your issues. Nze nawa bannabusoga nekyabazinga nze yabikomyawo ebyo byonna. So ensonga kyemmanyi SG waziraba bulungi nnyo nga bwe zaatambula and ne settlements ezazijjirako. Nga tutandise n'ekya NRM Delegates Conference. Yeah. Obutunuulira General Museveni bwazatambula n'ebyobufuzi bye okuviira ddala gye yatandikira oba olyawo mu Fronasa. Ttiimu y'aba Fronasa akyalinawo bana. Ye kennyini ne muganda we Genosale Wakoleta akyali mulamu oba yafa. General Koleta mulamu. Totandika kubika bantu balamu. Alwawo ku kusafesinga. General Ivan is ate nga abanamagye bangi abafudde. Koleta ye ttiimu ye Munduli. Then waliwo n'omusajja mu Lugwala ali awo akuze nnyo bw'ati, so ojja genda Katambi mazaalibwa ga jjajja agasembyeyo yakolera Luweera awo. Yomu gwe baleetanga guest speaker. We yali alina historical background wa jjajja. Abalala transition yabatwala. Abamu bafiira mu vita, abamu bafa mu ngeri y'enjawulo, abamu baakaddiwa ne babivaako. Abamu weebali naye tebali kumpi na keeki. Kakati bw'avaawo n'ayingira NRA yamukolera ddala ebintu bingi nnyo yamutuusa ku buwanguzi. Kati NRA mu 1995 yeeyubula n'efuuka UPDF. Ye constituency gye yasinga okuwa obudde nakati gyakyasinza okuwa obudde kubanga esalawo ebitundu 8 oba 9 ku buli 100 kwani anaakwata gavumenti kwani anaasigala mu gavumenti. Kakati constituency eyo espendingiddwako obuwumbi bw'essente buyitirivu can be a trillion because every financial year funira mu trillion. Yes. Minister of Defense kuzimba generation no kuzimbulula old generation. Kati constituency eyo bwe yakula n'agiteekateeka mu ngeri gy'agyagalamu n'agisiba ng'emuli wano bweti mu Kikondoolo atambula nayo n'atuuka ne ku level gikolera etteeka gye bayita UPDF establishment eritayita mu parliament nga lisika obuyinza obwa commander in chief ne buliwa CDF.
era wenjogerera wano tulina promotion zetuwulira eyo ne forceful retirement zetuwulira nga CDF yazikola. Akeera kumakya n'agamba omukulu oyo akole ki awummule nti abukulu sinayagala kuwulemyaka nga tezingamba ninawummula nti otulabyeko nnyo you retire mukulu dake wammwe olabirira abaki abaana n'abazzukulu kati tulina tiimu endala esobola okuzanya emirimu gyo okitegedde ssebo olina kudda mu buzi ndi afande nofunga nosalutinga nogera ne bakuwa retirement package yo kakati constituency eyo yagikwasa kati omuntu gwayagala gwayinamu interest mutabanyiwe muganda waffe mwami Wozi Kayina Irugaba kakati NRM ye political wing ya NRA oba UPDF ye political wing ye wakava okay kati ya succeedinga mu kufulumya buli kichwangumu mumanyi aba mutwe minene ebingumu nabano bankumanyi nnyo twali ffenna nze yakujjanjaba biki nze yakolanga ki wali musajja munaku ebyo byonna taagala kumanya mutoke inje kubanga yamanyi gyalaga abasigadde bonna abali eruwero abali mufronasa abaliwa abayingira UPDF nga yakajja wano abagiyingidde tebamanyi gyalaga ye yamanyi gyakola ki gyalaga kyogamba notisize talina gwazibwa kyovola buli muntu bamukwata anaweya buli muntu kaze time yetuuka bamukwata teyetegese kubanga tabawa budde ku studyinga alagawa tabawa budde obwo naye oba abamu bewa nnyo self importance mu kibiina even when ng'ekibiina kiraba tokyalina nnyo mugaso anti ekyo kiraga nti yalina ekisanvu ekikola ki ekisalawo ekisembayo kati yamanya gwokoma ddi kyova olaba nkugambe waliyo forceful retirement mu magye waliyo recruitment nga teziri based on national character weziri so waliwo okutwala obuyinza bwa commander in chief nga tebayise mu process babasindika busindisi receive and train omuntu obwo obuyinza CDF kati obumu bwakozesa bukozesebwa omuntu ng'akubiddwako akalulu ng'alondeddwa bana Uganda so ali mu cooperating ng'omukulembeze andi kati buli wo promotinga no demotinga nga commander in chief tabirimu kitegeeza oli cooperating nga president kyogamba can he take any decision nga commander in chief tabirimu iteka weri balikola mbadi yali mu kintu naye nga ye yali ateekera muhoozi era mbadi yakola omukolo ogw'amaanyi ennyo ogutabo n'aleeta ogunene nnyo peegi nga 8 saluti ne zivuga okulamiriza ne kubeerawo ebitumbuwa ne balya after 3 months n'akola reshuffle badi n'afuluma ofiisi Muhoozi n'agikwata eyali alindiridde ebintu ebyo kakati General Museveni kati yatuuse ku NRM as a political wing yegamba ki bani abagirimu abefuula abamanyi bani abagirimu abefuula betuvudde nabeewala ani threat mu nsonga eno region ki eyina byekilaiminga nabbi kuba kati okay kakati abantu nga right now Rebecca abantu nga Mike Mukula bani bonna bolooza nti badde bayimiridde bagundiivu mu NRM tebaawonye kyoche bambi babeeze lwaki tebaawonye nti omukono gwadde gubafulumya nga tebasobola kulwana nagwo nga munene nnyo regardless boponeti babaleeseeko oba bakwalifyinga oba tebakwalifyinga eyo teyabadde ensonga but omukulu agamba ki
position y'ekibiina yeriwa omanyi omukulu akulira ekibiina ebeera position ya kibiina ebyabalowooza kakati position y'ekibiina yabadde egamba nti baludde nabo bafulume bagenda leeta akamanyiiro asigala n'omuntu omu Haji Moses Kigongo olw'ensonga ezimanyiddwa takomplaininga mumativu nekyalina abasiraamu abakwatiraawo kubanga emikolo gy'abasiraamu agijjumbira ate is not a threat kukiddako tabadde threat kukyajjajja kumala emyaka 4 tewaliwo kabonero kalaga nti ali threat kukiddako therefore musajja mukulu tutambule naye n'atambula naye kakati abasigadde bonna ne babanga bayina either okwerwanako ennyo oba okukkiriza ne basarendalinga kati ebyobufuzi bya NRM ne bibafulumya goma ekyo kitegeeza Mike mukulu okugamba nti sente ezigabiddwa wano sizirabangako kiba kitegeeza nti mu ofiisi mwe zivudde emusinga amaanyi emusinga amaanyi era njagala okutegeeza era naye yategedde nti mu byobufuzi mubaamu ebyobufuzi ate kuba enkoze babakozeeko tebazirabangako ekyo njagala okutegeeza so line up omukulu gy'adayagala yayiseemu era yamakinze sure nti eyitamu kakati bibalo ki ebirala byolina okumanya mu kalulu ako ebitabadde byobadde tusobola kulaba ekisooka baadde balina okuba region ezo 2 bazifulumya ebyobufuzi ku lw'ebigendero byekiddako nti ekiddako bwe kisanga Buganda ne Busoga nga zibiina amaanyi mu opposition ne mu NRM ekiddako kiyinza okufuna okutaataaganyizibwa kubanga political mobilization etandikira wano mu Buganda neddako mu Busoga then nesaasaana awalala kakati ng'alina okuleka region ez'ebbiri nga nafu kati Buganda nafu nno ddala terina player ali awo ategerekeka Busoga ne ku Seeke terinaako wadde ex officio bagikubye ne bagifulumya terinaako wadde ki wadde ex officio okujjako nga n'abalonda bulonzi kati tugambe nti Busoga ekyo yakyereetedde kubanga omukulembeze yagamba me I am for win-win I am not for a win-lose singa mama Kadaga yakkiriza nagamba nti nze ka stepping down bajja kunnonda mbere ku Seeke anti ekyo ekiragaagu yabaddeko ekyo kituufu kati ate oyogera otya statement iyo kitegeeza olina gw'oliko nga kiyamaani lwaki olitamuwa obwa ex officio tabujamu no mama ayebye ebyobukadde nga jjajja akyaliko tebikola era bw'ogendera ku public outlook ya maama maama Kadaga oba tobaze bulungi kubanga bananyini abe mu Busoga twamumanyirirayo bwatyo bwabaddenga abadde emyaka 10 nga mulwadde bwatyo ng'afaanana bwatyo ffe tukirinako mutawaana era teri Musoga complaininga ku ekyo bwe yakuta omuzindala eddoboozi teryavuddeyo yadde tabwatuka yayogedde ensonga nno ddala yadde abwatuka but was it a good move okubanga because then we yakwatira omuzindaalo she did not campaign actually yagenda you know kubiranga you just face with judge badde nkyakulaga nga tenatuuka ku answering that question badde nkyakulaga ebyobufuzi ebikusike ebyabadde mu lusiriko olwo mutabamiruka ekisooka kyadde kyakkuba region ebbiri zakubiddwa bazifulumye ekyokubiri kyabadde kya Western Uganda region kize esobola okukola nazo alliance netambuza ebyayo kubanga yo yali mu driving seat yalina chairman era yetesitese ne chairman yaddako okitegeera so Western Uganda ina capacity okuinfluencinga other regions eziwakana ennyo
tuzireke tufune ziri endala kati basika north ne bagenda far east nayo ne bagisika ne bagaba basigadde katukubagane nabo era babafulumiza ekyokusatu ekyabadde mu kalulu ako Buganda Busoga mumanye ebyobufuzi Delegates Conference yalaze nti Buganda Busoga tetumanyi iki byabufuzi teso yalonze 10 ku 10 ngerondo waayo kituufu regions endala zonna ezafunye sigino ezafunye sigino zalonzo oyo almost 90% ngojeko tese yalonza 100 okay kakati gowe Busoga Iganga in particular not even Iganga in particular Iganga bakuba mama akalula and one would think it is not Busoga okitegedde gowe Busoga nga tewasobodde nawe kukola political statement kugamba nti I'm standing no one yes kakati tukuteeka ku minzaani tukugamba kugwe ne kuweteesa ani asinga okumanya okutegeera ebyobufuzi kubanga oweteeso yakugambye ze nkimya ofiisi mbadde n'obwa sipiika emyaka 3 byentuuseeko mbimanyi nga naye Busoga babituukako kakola nseeka muli weekali Iganga municipality weri kamuli municipality weri Buyende district weri ne constituency basalamu Jinja City weri bali tebajiwa ekiwulidde it was done under the influence of the then speaker ebyo nabinyigamu town councils yanyigamu mpitirivu nnyo as administrative units yaziteekamu zirimu bantu Basoga abamu biba beneficiary abamu bavudde mu position ezo ne bajja ne bakuba ne balonda against ne bajja ne bakuba kati tubateeka ku minzaani tugamba mutegeera temutegeera politics wabanga ya controlling economics okay njagala ombuulire o connecting akuli okumpi n'akuli ewala waawo wali cooperative advantage akuli okumpi Busoga yalaze nti tenategeera byabufuzi ekitegeeza olina omulimu era nina omulimu gw'amaanyi bukyanga tufuna independence tetulina kye twayize mu byobufuzi bya Uganda okubirwanira that's why we are very near to the city center 65 kilometers from Jinjo Boli Kampala 100 kilometers ngoli kamuli oyise Kayungo Boli Kampala but obwavu obuli mu kitundu kyaffe bulaga nti tunategeera byabufuzi bya Uganda n'empichingi gye tuzizanyamu si byobufuzi byalabikidde mu Delegates Conference eyo obujega obwalagiddwa tebubangawo mweyembeera so it is incumbent on us abakyali mu political spectrum line okulabika nti tusomesa abantu era ogwo mulimu nguliko okuyigiriza abantu ebyobufuzi abantu n'okubategeeza nti mu maaso wakubeera wuwo kikwanguyira okubaako byojjawo naye omanyi kyekitegeeza as we talk now okubanga the second majority in Uganda is Busoga nga mu kibiina ekiri mu government tetulinayo member n'ogu ku lukiiko olwo ebifo byonna byagenze Teso byagenze byasigaddeyo mu west n'abadde bavuganyizanga wano mu central abasinga ba west kitegeeza Buganda nayo mu kibalo tekola ki teriimu ngojeko Kasolo eyayise ku lugwanyi Karango yadda akitutte ate abenga yakiikirira buki Buganda kuseke kakati zino region ebbiri tuleme kumala budde nga tukola olugezigezi nga tugayita amagezi ekyamazima tetulina kye tumanyi ku byobufuzi bya Uganda oba mumanyi ebyobufuzi naye muzannya nnyo kifiiriza buba butamanyiera omuntu azanya ekifiiriza aba tamanyi okitegedde kati nze sikyasobola kuzanya ekifiiriza kubanga kifiiriza kitegeeza ffena tukole ki ffena tukifiirwe nze nange mbadde sisitandinga mukisa gwa kukifuna kati naye kokole ki kankikulemese ezanyibwa muntu atamanyi
omuntu omujega atena kyamanyi ku byabufuzi bya Uganda yazanya kaadi ezo. Therefore njagala okubiriza okutegeeza abantu mu Busoga nti basebo ne banyabo mu abatono tunabe NRM abalonze mwe mutyo mutaddeko embeera y'okutuvumisa yona gye tuyita batuvuma Abasoga tetulina magezi bavumiramu naffe abatabi baddemu namwe abategeera ebyobufuzi Kadaga yali gudde tetuganye kuba gwe yabadde alwana naye w'amaanyi atayina mu ssente sigamba nti yamuwangudde oli gwe yayatulira ebigambo yalina nyini luki ogamba gwe yayatulira si gwabadde avuganya naye ogande kagologosi okay w'amaanyi kakati waba w'amaanyi yali gudde n'agwa ne Busoga ye ne tugamba nti bagudde n'owaabwe obululu 10 n'abujjawo nga bwa Busoga yekka naye tetuyinza kwogera ku politics wa Uganda nga tukyalina abantu abafaanagana bwe batyo wallahi twazeeyo emabega emyaka okujjako nga Katonda ayambye Abasoga ne bantegeera nga bukyali kuba kati nze ne bategeera message yo yes nga bukyali kuba kati nze alinawo ku message ebakomyawo mu kibalo bakole ebintu ebituufu bamala okukola ebintu ebituufu tusobole okufuna bargaining power etegerekeka ku kinaddaku. But do the people of Busoga understand this laws? Na bategeera eno losi gye baakozeeyo okugamba nti bagenze ne basaidinga n'atali waabwe. Ati omuntu atamanyi abeera ng'omwana omuto. Omwana omuto asamba ekikopo ky'amata ne kiyiika. Naye nga yabadde agenda okuganywa. Agenda okuganywa. Ate njala ne muluma n'akaaba. Ate njala ne muluma n'akaaba. That is it. So kakati kati nze ndinga muzadde kati okukubirira abantu omwana omuto lemesamba kikopo ky'amata gwogenda okuganywa. I am telling you bino ebintu Abasoga tugenda bekwekerera muyina bibagamba mu lwatu bibagamba ekikukubya Kadaga akalulu n'agenda bw'atyo kiki obaze ki Farida kankubuulire General Museveni tatutute myaka 4 yes ndaba ng'agenda twalana mwegi mwetaano ng'ogaseko kino ekisanja kyetugendamu yasinzidde era egiri emisinde gye yadduseemu wali yabadde acommunicatinga nti amaanyi exactly that was the communication against any opposition nti njebye kakati buyanyize eri epeesa ye ateeseteese ennyumba ye amuddira mu bigere kusinzira ku kwagala kwe amumanyi era amuteeseteese era kyonna akikola okulabika nti akikola ki akikwata ebyo nga bikyali awo n'omuzzukulu era gyali gwe bateekateeka in that line system kati kitegeeza emyaka emirala 5 mu maaso giriwo located for okujjako nga Katonda azizza bibi kubanga osobola n'okupulaninga ebyo ne Katonda ng'akola ki nga ine ebirala bya planning ne bitatuuka ekyokulabirako abantu baali bazimba begeziwaza ne bazimba batuuke Katonda gy'akola ki gy'abeera Katonda nasooka abima amazzi n'agamba banajja agenda okutunda mu side mirror bw'ati nga bajja nga bali serious n'akiyuwa n'abatabula mu nnimi bw'abatabula mu nnimi ono bwe yasabanga bulooka ng'oli amukuba birigi bwe yasabanga omutayimbwa oli nga mukuba bulooka ku mutwe ng'awuliranga gwavumye okiwulidde okuzimba kwakomaawo okyali ku Mighty Drive mbeera n'omukulu SG w'ekibiina kya Common Man's Party kakati tulowooza nti Katonda asobola okubiyingiramu ne bino n'abitabulatabula ekyo kisobola ennyumba yo kennyini nekwata omuliro ye nga ye jjajja alaze nti akoze eki alirwete akoze ogugwe kinaamulemerera bulemerezi kati bodde Busoga ne Buganda n'obabuuza muzimbye
project mugiraba mwe muzimbye awo wenyini we tugenda okubanga ate tuwumuliramuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga tutunuulira implication ya za loss zino ezikoleddwa wakati wa Buganda ne Busoga kino kitegeeza ki era kibalekawa naddala ku national cake kubanga mwenna abali mu byobufuzi gye mulwanira tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real